Tumulinde kwa malo yingira batuyite yako na Buganda bayingira Oliyotyo wembogo namkwaya kati waliwo yakusabidde obudde era mweyanza nnyo badde nga tujja kujja ngenesi tasobodde kujja naye asimbise nsanyuse nnyo okubeera wano so kitiibwa tweyanza nnyo tuwakadde okkiriza otusiima and kuba oba bize nnyo mu mirimu egy'enjawulo n'ekitegeeza ky'amaanyi okukkiriza okujja wano kukyalirako kale mu bintu bingi nnyo ebikwatagana ku mirimu gyaffe ng'abayimbi muyamba abayimbi mu kyo nga obabeererawo mu concerts zaabwe ate yo presence enatalina nnyo nti lwako si kyangu abantu bamalowooza nti osanga gwe towuliriza muziki waffe oyagala oli ow'enjawulo buwaffe naye waliwo n'akatambi kennalaba juzi nga ennyimba zaabwe ezimu ku nnyimba ezikunyumira era kyampa essanyu lingi nnyo nnyo ekibako wekinteeka n'okwongera okukkiririzaamu so nengamba lwaki sigebusa nezija tuukirire teese n'alwa weekend nga fuluma ennyimba gye bayita EP extended play ya nnyimba mukaaga nandyagadde ng'ennyimba ng'olukulu so ensonga endeese wano olunaku olwaleero n'okwebaza okwagala abayimbi ne ati waffe kwetukola isebo ekitiibwa nakulabanga oyo azanya mbeera na TV wali oyo ng'afuuze simanyi ani Mama Brighton ng'oli oba muwala we naye oluusi tikubaako volume mbeera bize n'ebifaananyi mbiraba agenda okulaba omusajja Mama Brighton ate alina ebirevu nansobera byakika nabo mukola mpolampola I love acting as well kati mu budde bwange obw'eddembe tukola naye mpolampola ate naye mukwano gwange nnyo nsanyusa okukulaba olaba wano mu Bwakabaka Kabaka yatuwa ministry gye bayita ey'abavubuka emizannyo n'okwewummuza abantu bwe bawulira okwewummuza balowooza byagenda ku beach okwewummuza mu Lungereza bakiyita recreation era ministry bwe boojogedde mu Lungereza youth sports and recreation okwewummuza okugenda ku beach kantu katono nnyo ku mirimu gya minisita gy'alina mu kkowe eryo ery'okwewummuza kubanga okwewummuza mulimu ebintu bingi okusooka mulimu okuvumbula ebitone mu Luzungu bakiyita to identify talent kubanga omuntu bw'abeera n'ekitone n'atamanya nti akirina era takikozesa tamanyi nti akirina takikozesa era abeera nga atakirina
mukanyomera akakali creation oba okwewumuza mulimu okuvumbula ebitono kuyamba naddala abavubuka okuvumbula ebitono. Ekyokubiri okukulaakulanya ebitono. Kati nga gwe nakulaba nga bakusoya ebibuuzo nakulaba nga bakusoya ebibuuzo otandikira okuyimba nebyobiseemu badde nkulaba emirundi mingi ku TV wokya ebibuuzo. Olina okumanya nti ekitono kirina naye n'okukikuza. Oyinza okuba nakyo naye notakikuza. Ekyokusatu bw'omala okukuza ekitono ekyo okyeyambisa otya okukulaakulana naye n'okukibeeramu kubanga okusoomozebwa okusinga obunene kwenda mulinamu balina bitone ekulowooza nti omaze okuvumbula ekitone kyo okyeyambisiza kirina kikutuusiza n'olowooza nti otuuse oba nti nno byonna biwedde. Era kyobalaba nti abayimbi bangi si bayimbi bokka naye balina bitone. Kababa abazannyi b'akatemba, kababa abazannyi b'amazina. Bw'amala okufuna ekitone n'amanyika mu bantu ate ogenda okulaba omuntu gwewadde emyaka 5, 10, 15, 20 ng'ali mu kisaawe ekyo ng'agenda akendeera osanga banywa myenge batamiira mu mabaala, osanga balwana, osanga banywa ebiragalalagala. Ekivaamu nga tebakyatuukiriza mirimu, tebakyali professional. Kakati kabaka okutuwa ministry ayagala kuyamba abantu abalina ebitone engavu okubivumbula, okubikozesa, yeeyambisa ne mukulaakulana. Naye bw'omala okutuuka awo osigala otya nga oli w'amaanyi. Kubanga nze ndaba wano mu Uganda abantu abalina ebitone bangi nnyo. Naye bw'otunuulira n'ensi ezitwetoolodde abantu abasinga mmwe ate nga sitebabasinga kuba na bitone. Lwaki bo batuuseeyo? Kati minisitule eyo byekola oba ogenda ku biiki nakyo mwebiri. Naye si kyekyokka. Naye ne bw'oba nga ogamba kugenda ku biiki oyagala biiki eyitimuka efuka ey'amaanyi, emirimu egirimu miyitirivu obungi. Tekikoma ku bantu waliwo amazzi n'omusenyu. Bintu bingi nnyo 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 nnyo. Kubanga bw'otunuulira mu nsi endala ezirina ekyamazima ensi nnyingi ezirinanga bye tulina wadde kazibeezi ku biiki naye nga bo bafunamu ssente nyingi okutusinga. N'olwekyo minisitule eyo egendera okulaba nti bannabitone bayitimuka. Kye tubaagaliza era nze mulaba nzijeeyo gye muli bakubaagaliza kulaba nti mugutwala ng'omulimu. Kyemukola mukitwala ng'omulimu. Si ku olina n'oluyimba lwe wayimba awo nti nno ennyimba zaffe tuzeeweereza nti nammwe muli ku mulimu. Antikale baluta antikale. Oluyimba lulimu ebintu ebyo nammwe muli ku mulimu nga ffe. Obubaka obwo namusanyukira kubanga omuyimbi alina omulimu gwaliko okufaanana ng'omuntu ganza akira okusiba eddaali. Naye tukola mu bisaawe byanjawulo. Kati bannabitone bangi ekyo tebakimanyi, nabo bali ku mulimu okufaanana nga ffe. Bwafunayo ku ssente tebamwogerako emirundi ebi. Kati ndaba terefayina yiino egenda kuboogerako, na zino TV zigenda kuboogerako, ne beekola ebintu naye nga tebanaba kutuuka. N'olwekyo bwe nzijeeyo mba njagala kubawagira mutuuke ate ne bwe mukaddiwa mubeere nga mukyasobola okulya ku bitone byammwe. Naye bw'oba onookaddiwa n'olya ku bitone tokubanga otandise kati oli muto. N'olwekyo nsanyusa okukulaba era nkwagaliza buwanguzi. Kaakati byompiseemu bye biriwa.
temunneetamwa tolwanye mu kifaananyi waka oli waka tolwanye mu kifaananyi omusajja muganda wamme oli waka ndika wetale ntonkubisa basajja ya Dianah tata wange azaala nambatiza Dianah kati mu bulamu bw'ensi nga bw'okuloyita emikono mingi nepitako n'emikono gya stepfather wange eyankuza nabiri akazaala kati mu kusoma engeri gye kiri nti gwe nali naye nga nina okuba registered mu by'okusoma kati bonna ne gabanga nga nkula naye gwe Hajara Dianah namukwaya ate ya spice era spice ya bikola sente byange nali etuuma lwaki okufunza era namukwaya nga lyegindi noli wanvu nnyo kati olumu lyekyamusansala naye namukwaya linnya ddungi ate ab'embogo omuli bakyala bange oli wambogo ngalo okubazaaki embogo omuli bakyala bange taba enseenene singa weyita spice namukwaya tebali wanvu nnyo n'okubiwandiika mu bintu ebimu libali kuwa obuzibu kati mirimu gyaffe ofuna erinnya eryangu abalala nga bakoze mannya gaabwe naye ne babiyitimuka misa kisemakula si mannya gaago nakyo kikola naye olumu oba tugamba ani tugambe ani Haruna Mubiru abo bonna si bamanyifu bamanyifu bwekiri wangi bwekiri is very hot these days nkatali kusaasira naye wamaanyi lwakuba ennaku zino muteekateekamu ebyobufuzi bwa erinnya lye biryongibwa naye mama Brighton enaku zino kati byakyukamu manyi buli mulimu guba ndowooza nti nno olwanye nnyo nsanyuse n'okukulaba kubanga naye nkulaba nnyo ku TV wano tebakugjaako bano abaterefayina ndowooza bano bye babikola kulaba nga bakuteekako ennyimba nnyingi z'oyimbye ebiseera eby'omugalo bibadde bizibu naye nemmotoka zonalinda emmotoka ziriko ebifaananyi buliko ebifaananyi byo naye ennaku zino sikyaziraba emmotoka nga ziriko ebifaananyi byo nga nziraba ngamba ono terabiteekako nga tugenda mu kivuli kinene ebanga ngeri okulanga betambula wala kati oteekako ekifaananyi kulanga nakula naye nebyoyogeddeko wano mpapula zompadde byolanga mbiraba biraba byalanga mbiraba ne mu kibuga eyo mbiraba kipa cash mbiraba ebipande wali ekibiwe kiri ekipande ekinene amazzi yes amazzi engeri ffe gye tulina agafa ag'obwakabaka amazzi amala sigalaba naye amazzi naye ekipande ekyo nkiraba ndoza n'amata kale ndoza bimbadde njogerako ebyo bo tebasobola kukuwa mirimu egyo nkikole baba balowooza nti nno erinnya lyabwe ojja kulyonoona ate nga nze ndowooza nti bannabitone bangi bandibadde beeyambisibwa amakampuni mangi ekyamazima wano ffe mu Bwakabaka tulina kati ngaaga amazzi ag'olwendo tulina bbiya gwe bayita engule tulina ebintu bingi byetukola nalowoozaako n'ebintu ebyo nti obajja engose bannabitone okutumbula ebintu byaffe byetukola nakirowoozaako tulina kitongole bakita Majestic Brands Limited kyeki bakiyita batya mu Luzungu mu Luganda image rights kyeki ekifaananyi ky'Obwakabaka kikuumibwa Majestic Brands naawe bannamukago bowulira Airtel baani baba bajja bayita Majestic Brands nakibawako ekirowoozo ekyo naye ndowooza bakyakyetegereze tujje tumuwa tutatunda amaziga foni ajja kukola ekitiba kirungi nnyo mu mirimu gino okutwala nti mulimu era bannabitone bataayiga ebyo oba n'okukkuta amangu kubanga omuntu kyankala n'abaakkuta mangu abuuza nti atuuse mbiraba nga bakyankalana ebitabayamba mu kyo ky'okukolerera kitone kyabwe ne kifaananyi kyabwe image oba mpulira abantu bakaayana buli lunaku ne kumawulira abo mbalaba
omuli bamugambye ajja yimbe talabikako ebintu ebyo byonna byebinafuya bannabitone kakati nze bolabamba wagira byenjagala mukyuse ebintu mbikole mu nkola ey'omulembe omutebi muli bavubuka b'omulembe omutebi twagala mbikole mu nkola y'omulembe omutebi nga byamulembe nga n'abantu babegombera ate babewo n'ekitiibwa kikulu nnyo tebiweddeeyo mulowooza mulindo kikiri tusekanga munasula naye ono olunaku ndaba aseka olowooza tajja kufuna buzibu nganze takuseka akamwenyumwenyu tekamubulanga kamwenyumwenyu nga mumuwaanawaana nnyo kwetulya mulya kuye mukwano gwaffe ow'ekitiibwa Katikkiro bw'aba mulamu nja ate tulumi ekirala atubeererawo mu kaseera akakati bw'omuyita nti jangu nnyimbireko ku kavulu kangajja nga mukwano gwo